왜 말해? 왜 말해? 아하, 아까 왜 무대요? 에빈 저빈이 에빈 연사. 내가 같이 오롱발대 고방바나 월과에 오만 연대나 조금이 오는요. 내가 거기에 우리나라 차. 내가 말하면 정말 ongcarawa nggak kumbira kemudian no nanti aja nggak pada percaya pada coba tak buat mereka kerja ne orang kuada ngeki eci kamu bino bino ke dokumen baku
tusana obugambo nga buno n'abazimba bubuno wabula nsaba munyambe buli omwaseeyo omwoyo onyamba ggwanga waliwo kyeneebuuza kilwaki omuntu bulamu busere nnyo naddala abavubuka amazima okukikumyusa nga bataana batereera ebyoyo wadde abasiminko nabeera bantu balamu olwondo bamu balondowe yebameka abamidikuli betusanga mu bibuga bayayisa okubamala abalenzi n'abawala mwekube muntu ekebera ekiyoyona wabula kye neebuuza kizudde kiri ekintu kimusaagadde okigadde musango gw'abazadde omwana ndeetedde obuzibu omwana okugenda okwemagula n'ebintu by'abandi eyeemagula n'ebintu by'abandi omwana mujja mukomera emirundi egisinga omwana alemedde mu bubbi omwana alemedde mu bubbi kati nzinkula ekya kati omulinyaali omwana kirala yetandika y'omukwano oyo gweoyagadde olina makwana ng'asaagirira naye omuwetulya zaabo mu mwami n'asumulula bamuleeta n'abasajja okwematira zekeva nkugira wange nsimire
naye kyenjagala okubuulira nga toyogera awa microphone zino naye bannange kusooka tukubira omukulu ono nanyini kifo kino mu ngalo kati awo ndikumpe naye kakati ndooza alabibula ebibulamu fenga akati fe abalina emizannyo ku stage twagala cordless ezitaka wansi wa ttaano so si za waya zino olaba otya oli oti zikyempanga kyekyo bwakapanga ebintu bisatu nga bigwa nekintu kigenda yitamu kakati eta senga omuwala ono aggulawo bwati yes ng'ekitiibwa kyange tekifa ebi motoka gyetugiddemu ngikuwadde wandisibo motoka gyetugiddemu ngikuwadde neyazege linda ojja kwebaza nabo kiweku azindike sana azindike sana
naye Fred wangi otegeera bulungi nange sitegeera ntegeera bulungi kati ekiwundu kirikwa tewali kiwundu okibuuza nze tewali kiwundu wamma eno emotoka nga mbuze yakale kirabanga abantu bensanyusa badde wakalekwe naye ko twamunuulira kimuli kyendowooza munda obanga tonyagala nga ndabye ani abonyabonya munnoono tonumirwako soga ebirungi byondagerandera nnyo bisiima byobula n'ensimbi ate enkumu naye kino enyangu ennyo nolemu okiteeba nze ndabye nnyo kale leka ndenengende saagala kunyiza sikulwa munnango neti Temani waliwo ensonga gy'olisa ebbali lwali kingambye n'ekisalira ettezi manya nti nange lwesikuulamye ennumu lwakusiba mutima n'embeera nga tafa oba okyayomukira otozira kisinga n'otolaga n'okyokuse kati wuuyo obudde mu lujjondulira nasakakyogo obukomonsepewo nekutimama nekwamukako sika temugenda kukyanga tunulanga engabi kati kiri gy'oli okwanja ekisibye ebita oba otumusooba ndabira nese abule munnaaba ozikalirawo ositadde oliroosa kasajja gakebisola sula ddembe kati olwo omuntu asanga kyanooleza ki ataba n'obulani n'avuma naye nga bwolowooza ndowooza weerabiddemu omwami awo kati n'okujjukizaamu munnange nti we naliva gye nali okundeeta jjukira twalyogerako ebintu ebyo mazima osanga naawe kasaanyize naye gwe wampikangamu okwekyoto okusooka wandeese omulimu gwange ogwali kundabirira n'abaana olwo ng'osuubisa okunyambanga buli kimu ng'otaddeko n'abaana bange neebuuza bw'olina abakazi abala wangira nkuwotolina mukazi yenna olwo kwata balina abaganda g'ogamba wabajja ku biti nandi kikusolo kati ekyogo ngamba obaleeta n'ensimba kuba saakimanya lulimu kujja mwami owekyo owekyo mukyalo banakugisa enkwasinga akazitala bati obitegedde bwomunange anti gwajja nokozera eyesinga ngaekwano lindiko oli mumonso era nali siri mwetegefu okunayiza naye nga bomanye ebyensi eno nagenda okulaba ngaemyaka tobuddemu enawana ewange tonazaala ku mwana ate ngaokuyita omugomba kiba kya buswafu wanewange wajjawo n'abaana nange bwegwefubako ennyo omatire koze si kulwange ebituusi babiriwa nagenda okusiba by'omukono ndi nakwata ku bbali okumuzaalamu n'omwana ate mba ndikuukamu neewuunya olwongottanako tonajjangubako gwasaalo kale ne bwolaba ntyandi kati mukyala wange ensula bubi olw'abaana siraba kinyononesa ssente ku baana ba musajja gowange bwendina buli bweru olwakindabirira abesimanyi ate nze nange obwange bwennemye obwamaanya atadduka ki owange komawo ompamere komawo ojo oliko byogererewa waliwo kyesoogedde yagala njogere byenda
Sebo wani wakola ki? Nazaala. Ate bwatu n'akyogezesa. Ate nandikyogedde ennaku omwana yankuba enkata. Kale bw'oba wayita musajja jangu oddemu obyogerere wano. Ogenza okulaba nga siri musajja? Toli musajja jangu obyogererewo wano. Oba oli musajja lwaki odduse? Wano emanju siriiwo? Wabyogeredde manju. Bonna tukyaliwo, tetulina gye tulaga. Wano tetwapangisizaawo nnyini owuli atudde wali mulangira tumukubire engalo. Mulangira Nakibinge tumukubire engalo. So kati tewali alina gy'atuzza, nnyiniyo tuli naye tudigida naye. Twasasudde emitwalo 2 n'atuteeka mu VIP. Tuli mu pevasi, tuli mu tenti. Tumwongere engalo mulangira Nakibinge. Thank you. So tweyanza nnyo tweyanzege. Kyokka bwe tumaliriza endonge neya live session eddako ng'ewedde ku ssaawa awo nga 9. Opapodda kakolayo ki? Abaana baddadda ku ssomero. Sente zirye zigwewo. Neno taamu gye bagenzeemu teri nnyo serious. Si yakuyita. N'abaasomye buledi zikyatulemye okutegeera. Kati sente tuzikole ki? Ziriire mu guledi A. Tetumanyi oba erimu biki naye eri guledi waati. Director wa Atalasa High School antunuulidde agamba okola ki mwana wange. So tulina Atalasa High School somero lisangibwa Gayaza. Tweyanziza nnyo tweyanzege. Twalayo omwana wa senior 5. Naye nga twagala kwebaza mwebale kutuwagira kawungezi k'olunaku olwaleero. Lord Fred Sebata tukyali naye ne Matendo. Naye no bagiyita Front Page Hotel. Buli lwa mukaaga olusooka mu mwezi Africa Band ebaawo wano live. Bwe tumaliriza endongo eno tulinawo wali gye tuyita Ronge. DJ agenda kubaayo atukubira omuziki paka ku makya. Then tulina rooms abazereeti, tulina rooms awo ennungi ennyo ku lwa Valentine. Munna akusasulidde emitwalo 5. Ki ekikulinyisa boodo dde nabweru? Nze nootamidde gwe muliko naye twogere amazima. Omusajja yakuweereza transport we n'ojja n'asasula emitwalo 5 oba 2. Oli munda onywedde ebyokulya, olidde ebyokunywa. Mwendongeggwa omugamba see you tomorrow. Jajja.
omukupade miliyoni 5. Kati mbadde njagala omukulu ono mukubirako mu ngalo. Ye Mukisa Ssaalongo ye yanywedde n'agamba nti omusajja oyo nze mwesiga abantu bajja kujja bamulabe mumwonge ku ngalo. Nga tebalowooza nti nsobola okubeera kuno naye nga womanyi emirimu gyaffe abakuuta obudingidi nga bangi nnyo takyalina kyasobola kukola biki naye Mukama mulungi. Kale mwebale kunzisaamu weesige n'omukulu mwebazizza nnyo agambye enkya agenda kumpa miliyoni 5. Abalala bayinza okusaagamu naye oyo bw'aba ayogedde saaga tasaaga oyo tasaaga. Mkimazi